Abasuubuzi mu bizimbe eby'enjawulo mu Kampala naddala ebyo ebyayanjaliddemu amazzi ku nkomekerero ya Ssabbiiti ewedde bali mu kutya ku kigenda okuddirira olw'enkuba esuubirwa okwongera okutonnya mu mwezi guno nga bwe kyalambikibwa ekitongole ky'embeera y'obudde gye buvuddeko. Ebitundu ebisinga obungi eby'eggwanga tugenda kufuna enkuba ey'ekigero oba giyite average rainfall. Abasuubuzi abakolera mu bizimbe okuli Kwalisero ne Nabukeera nga bakyali mu kukaaba n'ebyaliwo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ate embeera enezzeemu ne mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bo abakolera ku kizimbe kya Totala nga bakyakaaba amazzi okwanjala mu maduuka gaabwe ate omudumu gwa Kazambi ne gwabika ng'era bano boogedde ku mbeera gye bakoleramu. Kino ekizimbe kyaffe Mwami Drake agenda tuyambako asobole okulabika nga akiddaabiriza buto. Singa kibadde kisoboka n'asooka kikulozinga basement eyo esookeddemu eddaabirizibwe kubanga abadde ku nsonga ya kujjanjaba amazzi ng'agezaako teekako pavers naye tekikoze eki tekisobose kubanga wabadde ateerako pavers ate sewage weeviiridde mu bisenge kuba tewali nti ava mu kinnya bwe kita ava mu bisenge bino bye tulaba. Kati buno obudde teri kuhaamu naye kundanyi mu kizimbe okitegedde oyo sewage oyo tavudde wahaama avudde kundanyi mu kizimbe asooka atereeza ekizimbe kye sewage buno mwotambulira nanosasiraga ne baffe abasiraamu ojja neeka n'olugoye olwo olugoye lwolimu lwosaaliramu otambulira mu sewage nodduuka naye nodduuka mufeso nagujjayo nti nga aliwo sewage. Bano bawagidde ekyabannaabwe abaalaze okusalawo okuggala amaduuka gaabwe singa tebafuna kuliyirirwa kyokka ne bagamba nti saleesale gwe baawadde waawala olw'embeera gye balimu mu kiseera kino. Nti tukoseddwa nnyo ate 25 abamu tuba tweteekateeka kudda mu rent addako. Kyesitakiriza nti ye n'abanga nsaleesale asembayo nti nga 25 lwe tugenda ofuna solution. So nandivudde waggulu nga nteesa nti at least singa tubadde tusobola okukola action mu wiiki eno yennyini. Agenda n'ekyo naye era banditaddeko ku nnaku eza kumpiko kuba already abantu tetukyalina kyakulya tukyali mu kunkubagagana amazzi agasembyeyo okujja naye tetulina kyakola tujja kgenda n'abakulembeze kye basaze. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekya Kasiita Omujja Issa Ssekitto embeera yonna gitadde ku kitongole ki KCCA ng'era agamba nti kino kyetaaga okugaziya emyala ku mbalaza z'ebizimbe kisobozesa amazzi okugenda mu mwala gwa Nakivubo. Naye bw'otuuka wano opposite Totala ne Kwalisero agadumu agakolebwa wali manhole ezitwala amazzi bufunda singa oluguudo olwerudda ku Totala building ne Kwalisero basima wansi ne basaayo agadumu agagazi kungulu kuno ne basaako manhole engazi gonna nga bwe gava waggulu gajja kukkirira. Ono era agamba nti ng'abakulembeze bamaze okubaga ekiwandiiko nga basaba okusisinkana abakulu mu KCCA okutema empenda ku nsonga eno ng'era basabye KCCA okwogerezeganya ne bannannyini bizimbe. Ndowooza njagala n'okusaba abalandiroodi nabo mu kifo ky'okutunuulira nti gundi yakwata ku kifo amazzi gye galaga bakwatagane kuba ate bo batusingako ku busobozi balina ssente banoonye solution etaasa ebizimbe byonna okuba nga bisigalawo kati nga bwe biri kuba kati bw'oba oyogera ku bizimbe byonna n'ebigenze ku myala obyogerako kuba. Ono ayogedde ku nsonga ezikyasibya ensimbi ezaasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga eri abaakosebwa mu mataba agasooka okwonoona emmaali y'abasuubuzi omwaka oguwedde. Bassa mu kitabo kakati ate kiba kyetaagisa ky'okuwandiika omulala gyako ng'oyo ofuuse mubbi. Olwekyo nze musabe Prime Minister bw'aba alinamu okubuusabuusa mu lukalala lwamuweebwa ayite abasuubuzi abo mu conference center ewuwe waliwo conference room eriyo nene nnyo bulungi abantu batono tebasukka 8 babayite gwe basoma yadde erudda abaana ababafiseewo tubabuuze bo gye bakolera ne gye bayita okuyingira mu lukalala.
Mu ngeri y'emu omuloodi wa Kampala omulonde yinginiya Ronald Nsubuga bali mwezo n'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssennyonyi banenyeza abakulu mu kitongole ki KCCA ku nsonga y'amazzi aganjala mu kibuga Kampala nga bagamba nti bano tebakoze kimala. Abakulembeze bonna abasinga obungi balabika nti baagala okwekkiririranya ku ssomero eryo litundibwe. Naye tubana nga tunoonya amasomero, tunoonya ttaka lyaggula kuteeka mu masomero, kati ate ogamba otandika okutunda essomero. Kikafuuwe era nsaba olukiiko lwa Lord Mayor ne Speaker ensonga ezo baleme okuzikkiriza nga zizze mu kansu nga sinaba kutuulayo. Amataba gavumenti yagamba business persons abasuubuzi abaafiirwa ebyabwe bagenda baliyirira ne kaakano tekikolebwanga. Kakati kituba kitegeeza nti n'ekituufu ekirina okukolebwa tekigenda kukolebwa kubanga birimu abanene mu gavumenti, abantu tebajja kuliyirirwa, n'ekituufu ekirina okutereezebwa tekijja kutereezebwa kubanga biyingiramu abanene ne bagezaako okukakkanya embeera lipooti mu biveeko kino mukireke ne twerabira nti kikosa ate abasingira ddala ne kikosa ne Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.